Essaza ly'e Masaka likolebwa disitulikiti okuli Bukomansimbi, Kalungu, Kalangala, Kyotera, Lwengo, Rakai, Lyantonde, Sembabule ne Masaka nga lya byafaayo nnyo mu nzikiriza y'Abakatoliki. Lino lyafuuka essaza erijjuvu ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwokusatu omwaka 1953 ng'omusumba omuddugavu eyasooka okulikulembera ye mugenzi Archbishop Joseph Nakabaale Kiwanuka era nga ye muddugavu eyasooka okufuuka bishop ku lukalu lwa Afrika. Archbishop Joseph Nakabaale Kiwanuka yasikirwa Bishop Adrian Kivumbi Ddungu. Mu mwaka ogwa 1998 Archbishop Ddungu yawummulanga omusumba John Baptist Kagwa ye yamuddira mu bigere era olunaku olwaleero n'omusumba Kagwa awummudde enkasi n'agikwasa Musinyori Severus Jumba kati afuuse omusumba omujjuvu ow'essaza ly'e Masaka. Musenyori Jumba yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omunaana omwaka 1962 nga ye mwana ow'omukaaga ku munaana abaazaalibwa omugenzi Aman Gildo Sebiranda ne nnyina Leocadia Namazi okuva mu kisomesa ky'e Bulando mu kigo ky'ekitovu mu ssaza ly'e Masaka. Nga tannalya buseeseredooti, Musenyori Jumba yasomera ku St. Augustine Primary School e Bulando, St. Paul Primary School ekitovu ne Bukalasa Seminary. Mu mwaka gwa 2000 omwezi ogwa Septemba omusumba Kagwa yatuma Musenyori Jumba okubeera omuwanika w'essaza ly'e Masaka n'oluvannyuma n'alondebwa okubeera viika jeno w'essaza lino omulimu gwakoze okutuuka Omukama lwamulonze okuba omusumba w'essaza ly'e Masaka omuddugavu owookuna.